mukolo gwa Masaka nawulidde mitimbagano eyo nti balese wano kandi zisinaziraba yewe newe zinabeerawo nga bwe tuze tugamba nti Honorable Mathias Mpuuga NEC eyatuula nemusindika mu commission ye NEC yemu yatuula nemujjayo mu commission era tugamba nti bw'osirawo okusigalayo lunanga oliyo ku lulwo si kulwaffe kati ate tetuyinza kwetaba mu mukolo gwagamba nti yeebaza omutonzi olw'ekifo ekyo n'obukale ebitaano n'ebirala yeebaze Katonda we mu ngeri gy'ayagala naye ffe tetuyinza kwetaba mu ekyo kubanga nga tugamba nti kino kikyamu kati tuyinza kwetaba mu kwebaza Katonda tuyinza kwetaba mu kwebaza Katonda ku kintu kitulaba nti kikyamu tunafuna kaadi ezigamba nti omukolo gukyuseemuko gwakwetonda kwa penitensia obukyawo tuyinza okugenda kubanga ffenna tuli bantu omwana w'omuntu asobya era bw'osobya kirungi ne weetereza kitwagamba munnaffe oyo nti yesi ensobi agikola naye weetereze vaayo mu commission otereze ensonga zino lwakubanga yagamba okikola naye thiimu y'omukolo bw'ekyuka nti kakati yakwenenya naki tujja musanyukirako eri omutonzi kubanga ffenna kye tulina okukola kubanga ffenna tuli baana b'abantu bw'osobya kikulu ne weenenya awo tujja kugenda naffe tumwegatteko nga tugamba omutonzi nti gumusinze ddala.